Tuli mu ssanyu, tuli mu mbeera ya nnaku oluvannyuma lwe twawulidde nti munnaffe ebyaddala nti yagudde kabenje yabadde alina gy'ava. Of course tulina agwatera okuba nga atambula naye amanye embeera ze zonna nga we batera okuba nga batambula. Tubadde tuli wano mu ddwaliro emasanafu, omukulu asooke family clinic, eddwaliro baliyita family clinic emasanafu. Of course we tugenze tukakase ddala bye batugamba bituufu oba si bituufu. Omanyi social media enaku zino olumu emanyi okujubisa neteekayo ebifaananyi nga si bituufu, naye twetuukiddewo ng'ebyaddala King Fa muganda waffe ate waali awankubadde nti sawa zino obukosefu bw'alina bukyamulemeseza okuba nga asobola kuba nga ayogera, naye nga tulina mutambulirako asobola okuba nga atunyumiza embeera nga bweri na butya amawulire gano bwe yagafuna. Muganda wange ogamba otya? Ngendisebo sibyetasebo gye tuli. Amanya go? Manya gange nze Mugerwa Victor. Esebo. King Fa amawulire gakusanga wali naye oba tewali naye? Mawulire gansanga waka kuba nali nkyali waka kale ku lwokusatu ku makya. DJ waffe gwe tutera obeera naye gwe tutambula naye nankubira essimu nagezaako okumbuuza ki ekyabaddewo oba ki ekiriwo, ne mugaa siina kyemmanyi, ne mugaa naye gwasoose okukola ki okubiŋŋamba, siinaako data, siina kyemmanyi. Ne mugaa naye kubira ku manager Roni, ali awo manager Roni owa Gladiator Paradise Masanafu, mukubireko omubuuzeeko naye ayinza okubaako kyakola ki kyamanyi. Nayongera naye nakuba ku masimu ne bagezaako ndowooza naye omulambulula n'omulagirira paka omulwadde bwe yali, nange nayongera nainfominga, nange nentuukawo ku ddwaliro. Watuukawo wasanga waani? Natuukawo namusanga yeebase ng'awumuddemu, n'abasawo tebaŋŋanya kusooka mulabirawo, bangamba sooka omuleka awummule. Nembeerawo awo nenindalinda paka abasawo bwe bajja ne baŋŋaawo osooka okujja n'omulabako awo, ne tumutuuza ne tumuwa kamere nga tayogera, kuba nange bye ngogaa byonna nabirabira wano, simanyi kikyaliyo, simanyi kiki. Gwe eyakubira emboozi yakubira essimu that time nga akuinfominga nti King Fa oba oli awo afunye akabenje, wamanya wa King Fa gye yalaava? Kubeera nali nkimanyi kuba yankubirako emisana. Ne status ze eza WhatsApp mba nziraba, TikTok mba ngiraba, yakera genda yakera saa nga 11 ku makya ku Lwokubiri n'agenda alabe ku mukadde amuzaala mukyalo kyawe ekyo Semuto Kapeeke kukubo lya Semuto eyo. Then waliwo otuukawo babayitawo katawuni kerabidde n'okyamako munda eyo. Then amaze okulaba maama akomawo, akabi we kabaawo katuukawo, era we kabaawo kuba nakoma okwogera naye sawa nga 10 ku ssimu. Yes. Kati awo ate ebyaddako nabiwulira nkeera. Akabenje yakafuna kiro nnyo? Simanyi bulungi saawa oba mmeka, naye kyemmanyi bwali kiro kubanga nasemba okwogera naye ku lwaggulo. Kale ate noono yakeera okunkubira ku makya, kitegeeza kaaliwo kiro si misana. Kuba singa bwali misana yali amasimu gali galina kugamba information yali tutuuseeko mu bwangu, naye ate yatutuukako ku makya, kitegeeza bufuna kiro. Aho wenyini njagala okubuuliza kuba omulwadde embeera gye mulabamu, ndaba omukono guliko plaster kanula, omugulu guli ndaba guliko plaster ne bandage, omugulu gwe gwasinga okusibwa n'omutwe by the way. Simanyi bulungi naye ye nga ye omusawo agamba omutwe. Era ade batuwadde ennaku nga 4 okuva leero, ndowooza by leero is Thursday, then leero is Saturday, right? Then ndowooza ku Monday bayinza omwongerayoko asobole okukola sikaani n'ebiralalala tulabe ng'embeera edda mu nteeko.
Kiki oyinza okugamba eri abawuliriza n'abawagizi ba King Fahd naddala abasinga okwagala ennyimba ze? Abawagizi baffe mwenna abawagira King Fahd, Yayama eno CEO ajja kuba bulungi inshallah. Era bafunye obuyambi bwonna era asobola. Essimu ze kweziri, essimu zaffe kweziri. Kuba kati essaawa eno tubadde tukyali wano ku family clinic e Masanafu. Asobodde asobola otuukawo, tasobodde asobola oyita mu bubaka oba ku ssimu. Olina essimu gy'omanyi mutwe oba oliawo obubaka buno singa buba butuuse n'abaako bwaweereza? Obubaka mpozi mbaweera ssimu ye kuba kati essaawa eno tasobola kwogera naye waliwo agimukwatira asobola ogikola ki, asobola ogibawa ne bakola ki, ne bamuteerako obuyambi. Kuba kati essimu ye eri 0750 14 10 12 yeya King Fahd. Amanya matuufu gennyini, amanya matuufu gereeta? Amanya si matuufu, simanyi nagereeta, simanyi go gereeta naye yessimu ye. Alright, twayanza nnyo omukulu Mugerwa. Weddira nkima oba muganda wange nawe neddira nkima. Of course nze ambassador wa Kabi